bagenda kusanga mpira gwafe oguzze tugugobegolo generale opponents tebadde kumpisi nokuzira kutusamba wezibadde n'ekirungi ekisobodde okubaawo nti bulijjo kibali kibeewo ne mu maaki zetusambye eno yebadde eyokusatu lwakuba ye maaki yaffe eggulawo tuteeba tetukyebaliza Katonda. Amanyi gaffe gakuuma mupiira nga filosofe yaffe eri position okulema enkalojinga abantu okuuma omupiira n'okuuma ebifo. Manyi nti filosofe enjogera naye ebintu bibadde nti bituukirivu mu ntandikwa nga tuli mu kisaawe. Naye mmanyi nti tuyambiddwe okugoba omupiira olw'okuwuliriza kw'abasambi. Naye mmanyi tujja kipafekitinga kibeere nga kisingako ne wano ku geemu enaddako. Lwaki tusobodde okuteeba nti abasambi bakolera wamu ne twasobodde okufuna abasambi mu bifo ebyenjawulo basobodde okutuyamba ate nga bawuliriza. Ndowooza n'enteekateeka gyetubadde nayo kuba luli twalina enteekateeka yali nzibuzibu. Nebaza ab'akakiiko nti basobodde okukubiriza abasambi bano okubeerawo mu mbeera yonna zisobodde okutuuka ku buwanguzi. Erinnya Nakasibet Speaker wa Mukono District. Okusooka byonna twebaza Ssaabasajja olw'okuddamu n'akkiriza era n'asiima empiira gy'amasaza n'ekikomawo ne gitandika nga bulijjo ekyamazima n'otwala okuwagira ttiimu yaffe eya Kyaggwe. Ebigendererwa byaffe byonna byakulaba nga Kyaggwe etwala engabo. Naffe tukwateko Ssaabasajja mu ngalo. Y'essuubi yaffe lyokka tuli wano okuwagira okunyweza obuwagizi eri abasambi baffe tubateekemu essuubi n'amanyi ddala tubawagirira ddala omupiira tugwagala ate n'ekikopo tukyagalira ddala ekyamasaza. Bagamba East West home is best. Leero nzize okuwagira essaza ly'e Kyaggwe nga twagala okuzzaamu ttiimu amaanyi. Ttiimu yeetaaga buwagizi. Tukola kumukuze mugungi tuzemu abaana amaanyi. Ekyokubiri omupiira gwonna timutwala ssente. Ttiimu zitwala ekikopo ziba ssente. Era njagala okukubiriza abantu Bannakyaggwe bonna okwengera okujja okuwagira ttiimu nga baleeta akasente baleeta ebikozesebwa amazzi ekibuga kyonna matiyozi neetaaga okulaba nga ttiimu ekola bulungi kuba ekikopo ky'amasaza ekyakitandikibwawo Ssaza Kyaggwe tetuwangula ku kikopo kino. Naye tuuze ku mulundi guno tuli bamalirivu okulaba nga tatirisi kuno tugenda paka ku final. Twaketonye Kyaggwe kuno twagala final n'ekikopo tukyetaaga kola kuno tuze mu bungi okuzaamu ttiimu amaanyi. Tukunja miti basobola banyabo tuli bakunja emiti tukunja abantu emoto mwakwata mbi kuva ku Paulo Kafero respect Paulo Kafero yamusobaka mukama musonyiwe n'ekyebasaba olwaleero nti emizimu emisango byonna yajja okitiibwa Ssakibobo Sikulumbye nevaayo essaza erisinga obugagga. Tulina mmetta tulina amakolero olwesifo mubaki tudduukirire essaza ekyamazima Ssaza Gagga likona ku Nairo nelikona ku Namanve nelikona ku Kayunga Ssaza Gagga. Kabaka omulabe yasiimye emikisa gino gyaleese kabaka ffe yaleese emikisa Ssaabasajja kabaka yaleese emikisa ogirabye nti badde nyina bakwata ttaano mba kinamboza simulabyeko kubanga yewe mukono balina bakwata mukono nye mbakutemeganya. Lwaki nti vibe ebaddewo ebadde y'amaanyi abatusaze mbungi. Lwaki nti omupiira bakoze drive bakoze okukunga nkumatiza bakoze nga kimatiza kulanga kuno omupiira gubaawo nokulanga tuguwagira gubeewo era gugende mu maaso. Lwaki tulina kutekamu vibe n'amaanyi kulanga essaza lyaffe ligenda ku ntikko kuno ngende wankulu. Lwaki magire wankulu nti amaanyi tugalina wano Ssaza Gagga. Lwaki ffe tuviira ku mubibya nsaba mwenna muveeyo mwenna mwagire essaza lyaffe ly'e Kyaggwe ly'amaanyi lya nkizo amaanyi mangi ne vibe. Mbasaba era mujje mwagise ly'e Kyaggwe anti eno yiyo Kyaggwe yiye kuba anti ekuba nya muzirabye yiye kuba yiyo Kyaggwe Kyaggwe.